Webali kubanga okyagobera Red Zone TV Sebambulide Patrick nga bulijjo anzenziza ate tuwayemu ku nsonga eno ey'omusinga wa Rwenzururu Charles Wezire Mumbere. Omuntu mwayinza okunchalenjinga ayinza okungamba nti ku budde buno si kye kyandibadde kikola amawulire nga tuyina ensonga yanga ttaano olunaku lwanca naye nja kusooka mbeetondere sisobodde kubagana amawulire gabaddewo budde nga bukyali ku makya omusinga wa Rwenzururu nga atwalibwa oba nga addizibwa oba nabo bagiyita Namulondo nga addizibwa mu Bwakabaka bwe obwe Rwenzururu. Ensonga eno sinza gireke yitewo asisobodde gireetera mu budde olw'ensonga nti nafunyemu okutataganyizibwa mu nsonga ez'enjawulo, nafunyemu embeera ezitali zimu nemba nga saasobodde kugikubaganyako birowoozo wakati wange nammwe abagoberezi ba Red Zone TV. Kakati njagala okubaako comments zenkola nga 2 ku nsonga eno ey'omusinga wa Rwenzururu kuba nina ekintu nze kyendabye ate. Abantu badde basanyuka, abantu badde basanyufu nga baaniriza kabaka waabwe, abantu be Kaseese, abantu ba Rwenzururu badde basanyufu nga baaniriza omusinga Charles Wezire Mumbere. Naye nga balinga abeerabidde nti omuntu eyali yamusiba yali talina musango gwa mulanga, nti omuntu eyali yamukwata mu bufunzo omuntu eyali yajjawo obusinga bwa Rwenzururu yali talina nsonga kwayimiridde. So kati essaawa zino essanyu lye balaze omuntu yenna kirungi okusanyuka naddala okusanyukira embeera ng'eno, naye osooka n'otuulamu ebbali n'ofumiitiriza yali yalagawa. Kubanga omusinga Charles Wezire Mumbere yatwalibwa mwezi gwali gwa 11 mwaka gwali gwa 2016, almost 7 years today nga tali mu Bwakabaka bwe, nga takkirizibwa kutambula kusukka Kampala. Kitegeeza abadde ng'eyasibibwa mu kibuga Kampala nga talina kifuluma. Kitegeeza yali takkirizibwa kugenda na Bwakabaka bwe mu district y'e Kaseese n'ebitundu ebiriraanyeewo nga omanyi Rwenzururu abakonjo nga takkirizibwa kubalabako babomulabako okujjako abo abaali balina obusobozi okuba nga bamusanga e Kampala, kubanga etteeka lyali limukugwira okuba nga tasukka Kampala na Wakiso. Kati olwaliro ng'ennaku z'omwezi 4 mwezi gwa 10 omwaka 2023 akkiriziddwa era atwaliddwa mu nnyonyi. Ebifaananyi bibyo nga obirabye n'atuusibwa wali mu bitundu by'e Kaseese n'abanga mu bufunze ng'alinga addiziddwa ku Namulondo. Abantu okusanyuka sijja kigamba nti kibi, naye omusajja ono alinga yasooka n'akwata bannayuganda emitwe, alinga yasooka n'atukwata obuwongo. Omuntu najja n'akuba akafaananyi ng'omuntu azze akubbye oba akuzingiridde mu nnyumba yo oba akusanze n'abaako kyakubbako, ne wayitawo ebbanga ku kyakubbyeko n'akuddizaako. Kubanga tukkirize tugaane omusinga wa Rwenzururu wadde nga azzeeyo mu Bwakabaka bwe, azzeeyo mu bakonjo, tukkirize tugaane tagenda kuba na maanyi nga ge yalina before, tagenda kuba na buyinza nga bwe yalina before. Kitegeeza osanyuka fine, it is okay okusanyuka, naye waliwo ebibuuzo bye tuba tulina okwebuuza. Ekisookera ddala, bannayuganda abaafiirwa obulamu bwabwe baafiirwa bwaki? Kubanga twalaba obutambi bwatambula nkakasa ggwe agoberera ensonga zino oteeka okuba nga mwabiraba. Bannayuganda bangi baafa, abaana bangi baafiira e Kaseese mu lutwale nti lutalo olwaliyo UPDF yattira ddala abantu ng'ensi yonna eraba ku kamera. N'ekisinga okwewunyisa olwaleero masanyu ebyo byonna biringa ebyerabiddwa, omusaayi gw'abo abantu gulinga ogwerabiddwa. Naye kye tulina okujjukira nti abantu bano tebaayina musango, baali balwanirira Bwakabaka bwabwe, baali balwanirira musinga waabwe Charles Wezire Mumbere okubanga eddembe lye terityoboolwa bwe lityo ng'omukulembeze w'ennono. Kati njagala okuba akafaananyi, ne bakera ku makya ne balumba olubiri Emmengo oba olubiri ebbanda Ssaabasajja Kabaka gy'asula, ne bajja ne bamukwata ne bamusibira gye bamusibidde, ne wayita emyaka 5 oba 7 nga bwe bakoze Omumbere, ne bakugamba nti kati bamukomyawo, ne muddano ne musagambiza, naye nga waliwo ennamba y'abantu abasukka mu 2 abaafa. Ndabyeko nga poliisi egamba nti abantu abaafa baali 55, ennamba yali awo mu 55. Naye ng'ekintu kino kizibu kubanga abantu abasinga mwalaba poliisi in fact yalina UPDF yagenda mu lubiri lwe bayita Buhikira Royal Palace mu district y'e Kaseese, mu kibuga ky'e Kaseese,
UPDF nekola ebikwekweto nga yegase wamu ne police ne bakwata naye nga mu kukwata waaliwo okulwanagana ebifaananyi mwabiraba nina wano ekifaananyi naye mpulira nga saagala kiteekawo olw'embeera ezitali zimu ekifaananyi kyekasesa abantu be basiba ku miguwa ne babasiba emikono ng'ate ne babatta ne babaparedinga awo ebifaananyi mwabiraba kati kuba akafaananyi ng'ekintu ekyo bakikoze ne bajja kabaka ne bamusibira gye bamusibidde abantu ne bafa abafudde ne bafa ne bajja ne babagamba wayise emyaka 5-7 nti kati tumukomezaawo wuuyo kkiriza obagaana wabawo orders ezimuweereddwa kkiriza obagaana balina okuba nga balina embeera gye bataddewo before nga tebannaba kumuzza kkiriza obagaana tagenda kubeera n'amaanyi oba na influence gy'abadde nayo okugjako nga abantu ba bulijjo bo beebeetereddewo embeera saagala kwogera nnyo bingi ku nsonga eno kuba waliwo abagitegeera obujinsinga ate n'ekirala tulina amawulire ge tulina okuba nga tuwa naye nga bwe nkunyonnyodde nti sisobodde kukola mawulire ga lunaku lwaleero gonna olw'ensonga nti tufunyemu okutataaganyizibwa okuviira ddala ku makya kyova olaba nga njagala ezimu ensonga nzije nga nziyitaayitamu at least tuzoogereko zireme kuba nga zituyitako obuyisi bwe zityo munnauganda atugoberera no ku Red Zone TV oyinza okuba nga gy'oli nga totegedde kigenze mu maaso ate nga ffe mulimu gwaffe okuba nga tukutegeeza ebyo ebiba bigenze mu maaso so kati kano ndowooza kabadde kalowoozo kange weebale kubanga okyali ku Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole obeere nga tomisinga nsonga yonna Sebambulidde Patrick nga nze embeerawo nze nkuweereza ate tugenda kubanga tukomawo n'ensonga y'enkya nga 5 okukima omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu wali ku kisaawe Entebbe kyolina okukola kiri ekintu kimu atanaba kubanga osubscribing agenda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV osubscribinge ku channel eyo okwate ku kade akaka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna era ojja kubeera omu ku abo abanasooka okumanya singa tunaaba tulina ensonga yonna gye tutaddeyo obeere nga omanya mangu Red Zone TV wano wetubeera nga tukuweereza amawulire gonna agatutuukako Sebambulidde Patrick nze embeera emabega w'omuzindaalo naye mba nga nkutuusaako ebyo by'oba totegedde oba by'oba tonnyonnyose bulungi Red Zone TV tubikugirayo ne tuba nga tubikuwa so kati atanaba kubanga osubscribinga kikole ne ku Facebook osobola tusangayo Twitter gye tuli ne TikTok tulina akawunti naye nga embeera yatuseeko tetusobozesa kuwa mawulire mu budde bwago kyofula nga nina ogayitamu lukwakwayo kati wano kanveewo ate nkomewo n'amawulire agali ku nkyukakyuka gakwata ku lunaku lw'omwezi olw'enkya nga 5 ku kisaawe Entebbe kuba ntegeezeddwako nti abaana batandise dde okuba nga bawoominga bangi batuuse dde Entebbe ebyo tugenda kujja nabyo mwebale kubanga mukyaliko abasubscribinga mwebale abatannaba mu kikole